ate ono mwana gundi teyatuswalizaamu ani kididi wabatadde ku nnyonyi kyogereko bannange gwe mulundi gwe bane abantu nga tolinnyanga ku nnyonyi teweefuula amanyi mbabuulira amazima mugenda swalira ddala ate oswala bubi nabagambye weebuuze nze olwaki mba sitamanyi nkolaki neebuuza yakoze eki kididi kugenda mu toyi ya nnyonyi tomanyi ka toyi y'ennyonyi oluggi luli lulina enneggula gye lweggula lulinga ekiwojjolo lukolamu bwe ruti wano noonyiga wakati ne lwemenya tuli ku luggi lwa kabuyonjo y'ennyonyi lwakula lutya okusooka lwa ddabo naye terweggula nga zino ezaffe olukwata wakati olweggudde ne lweggula n'oyingira okweggala era kisigala kyekimu era onyiga wakati ne rugira luti kati ye bwe yayingidde obadde alupushinga bwati twagenza owulira miranga akuba bannake kati nze ngeri obwongo bwange bwajjukidde mangu nti kati ono asiranye alukutte wabi era olwagenze nendunyiga nze gwe yayisa omuzirawe ate yadita fulashinze ndeko ebintu babayibula muli mutya alhamdulillah salamu alaikum alaikum salamu wamatulahi wabarakatu bismillahirrahmanirrahim olwo tukiridde amina oli otya ndi bulungi neyagala manyi waliwo ekiseera bwotuuka nga oli mu sizoni yo kati eno sizoni yange laba bulabye engato eyo eriko n'amayembe lindako sizoni ani azigera mukama oli mutuufu ya nzikanya naawe kati wegubeera muti ogwange kati go nyengeza kyokka ekinnuma ate waliyo ng'ogwabwe omuti mukalu tekuli wadde ebikoola ebya green tekuli bibala n'ebikoola tekuli baani abo obamanyi we tunabamenya bajja nyiiga bw'oyogera amazima omuntu anyiiga kitono naye abantu banyiiga nnyo ng'owaayidde era basobola n'okusiba naye bw'oyogera amazima anyiiga neyeekyangamu awo neyeekyangamu n'abana n'asirika kati kapere omuti mukalu naye yakola kyoyo talina naye ali mu mbeera mbi omulala teni omulala omulala ani awo nkyababalabala nze mbayisamu bweti mpolampola nemanya nti kati awo kati nedda kibulamu omulala ani wantama mbadde nsaba okimenyewo ate nga weetonda baba David yazzemu akayimba ke akagundi nakawulidde nalwewuuba mpozi oluyimba layini ki gy'osinga okunyumira mu luyimba lwa nalwewuuba wano omusajja nesoba abantu Fred mwana wasabo kandi ebintu nakowa ebyakookonyo kameketa ebintu awo olusina lwewuuba olulala olusina lwewuuba nze baba David yazzemu kayimba ki simayiro yazzeemu naye nga layini ezo zoyimbye ziri mu luyimba lulala nalwewuuba ageze lwerwo lwerwo naye si lwe luli mu layini ezo lwerwo luziddemu anti amasanyalaze gavaako amasanyalaze gagenze byonna omuwala abigamba omulenzi nze nga nateredde dda gwe ngumbye ngango nindiridde bannange bawedule okundaga amakudde tulyoke twenyige mu bifuba naye ate babayibula tosabanga kintu osanga mukyalawo oba mukwano gwo ng'alina omusajja omulala kyantuukako kiki kino kano kaki mba nkubye ennyondo egyo bayite ennyondo entoli eba bweti naye eyo ennyondo evanize mba ate nga nkubye ku mutwe gwe nasangako girlfriend wange amasanyalaze gagenze mbu batuuka n'okumpita omuzimu aye nga tebakisuubira nti omusajja waali awo sebatoyimba sebatta nze ate yanyimbira luno olwagundi baana bange ogundi luno lwabulirira abaana
nete terwakugasa because yali ayogera ku baana basome bakole kite wasoma ati kati abange bendiko bawerera namaanyi oli otya Samu wanga kasana kaberebe chimuli jangu mama Samu jali bala twete ole kule kulela bali tsitsi twala dala sebatakuba oyinza mugerageranya kwani omulembe guno ku David Lutalo tolimbye ante nyimba tezigwako banange sebatakuba akuba oluyimba kati olo Samu wange lwa mukinana nga tetunaba na kuzaali na wali tonnaba kutidde lwa mukinana nze ndi wa 79 nawe nolidde emyaka ndi wa 79 ndi ate mukinana lize nazaalibwa awo oba oli mukunti yobola ate bangago walagiriranga ne mama Fina mu kibiina naye mama Fina nkutumiddeko owaye wangi Muzayi Sebatta y'omu ku bayimbi abaabuulirira omulembe guno n'ogulijja nze naakamanya oluyimba ddole y'omwana kyerutegeeza ndilwali lutegeeza ki laavu mbuki omukazi okuleka nga takukozeeko omusajja okuleka nga takukozeeko nga gwe mukyala kati awo ddole yeebeerawo omwana yaani tekati awo oleesa obuzibu extra digest mugoba nsonga kwe tuli owaye wangi kampiseewo ku bulango bwa bakama bange osobola okunsangawo ate ekyo nange kinkolera nnyo kubanga amaanyi genfunye mu lujja wano sigamanyi muwendo ate oli omwaka digest mugoba nsonga Roast Coffee Academy Alwada Mall ne Fish Round Deira batendeka ba baristas ku mitendere gyenjawulo bekwata buli kimu kirambule bulungi najja nankumbi ettabi lyaffe kati likola ku catering services outside catering services tukola juice owakabi ku mikolo egyenjawulo omuli embaga kukyala n'olumbe bakaba banywa tujja tukola juice oba kakyaya akakabi ebintu byakyuka musebba nali kulumbe ne wanta kene baleeta emigaati enyimbe z'abagagga zinyuma twalya aga onjukizera n'olumbo be bafumba ne wagundi ono musajja waffe owafirikana owa BMK so olumba abantu bakaba balya nze naliko kulumbe emayirikiti omanyiyo omugagga yali afudde nga bamuyita Idris atali lukwago waffe ate gwolabakawo omulamu nini omusajja asobola okugenda nadda bangi babula sebbanga abantu balya kisoboka Keith Kanaabi yatikka emmere ne mugamba ku lulwo balitikka ki yasibaga nagenda ku lumbe nasiba n'atwalako n'ewaka nze nange wabbye muke naleeta ku migaati mukatonda twali ne Mariaki nengamba mwanyina wabbye muke bamita ajati n'olukasujja migaati basibireko ewakateri amaziga g'ente nebazizza nnyo lyessanyu ly'amalembo babi nebaza famire y'omugenzi BMK mwebale enteekateeka ennungi twalya twanywa amata nga sukaali gwe weeteeramu nali ne Mariaki nja muleeta akunyumiza emmere self service ole enyimbe z'abagagga twali wano Gindi Naggulu lwaki nsumagira busungu gwe mukufiirwa ne tulyanga abalyaki bannange gwonkubira alabika bad black mama Jona ono tuteekako ku seeti emu ne mama ono munnamityana munnange naye akubye ndi mu kamera nja muddira kakati obadde okyagamba ku basajja baffe abo abaka kofi baguddewo ettabi wano babayise ba Roast Coffee Academy kati bakola juice ku mikolo bafumba kacaayi ku mikolo bakola outside catering ate nina abalala babayise ba Sanikago bo basaabaza emaali nga bagijja China ey'abasuubuzi ngoye masaati masikaati diku bintu byonna byomanye bive China nga bijja mu Uganda kampani eriemu kati ebireeta ziri zonna zaggaddewo zaggaddewo olw'obubbi bali babbi zibaddemu kampani zibadde zibba abantu nga zijja ebintu nga babba kati yo Sanikago yasigadde mu bizinesi yokka ebijja China n'ebikutuusiza e Kampala kati ate gwe aba abiguze ng'oli wa Arua balina bivaani ebibireeta Arua ogambe kagambo ki delivery ani delivery
ya ka spelling tugende da aha a I vale. The word is delivery. Why? Waji tata. Oli bulungi. Ndi bulungi. One, let me take this opportunity to thank you for being smart, my brother. Thank you, my brother. I'm so happy. Whenever I see you, I feel so happy. Because I remember where your life started and where you are now. My brother, there is a big change. God is good. Is it a big change or a gradual change? A big change. Or absolute change? Echo chechi. Saka kuddamu anti kyesategedde. Big change kyo kitegedde. Enkyukakyuka ennene. Naye kiri. An abrupt change. Ekyo kyangu. Kye kiriwa? Anti okwapudatinga. Okola ki? Nga bano obwana obulya kasasiro ga bamudaputatinga. Abaana be balonda pasa bugembe aineri abaana balabirira ku mase wakiso kati pyanya kagamba ako batera okukakozesa kagambo ki nga bajja abaana abo okungudo kwa putaputitinga. The word is adopting. Tuyase simu teka nonno ke kakole sente nkamanyi kwogera ako kali kavaako muliro ne President 7 akalina tekisoboka yekaina akatulaga mu covid nga ayogerako eri eggwanga natugamba eye simu yekyasinze okubeera ey'omugaso teggwako muliro abeera akubira baani yavaako olumu n'emmoroka n'atuula wabbali ng'akubira baani n'ayimiriza konvoyi yonna n'adda wali ebbali yali akubira baani balinga basatu asooka kusaasira owokubiri mama nantaba awokusatu mama fiina gwe wanji ate abayogera ne mama nantaba bakakana era oyo omuntu amumulekera obukulembeze nekali kusaasira abekayunga nga banyiivu tebalina bakufuna sukaali pulezidenti kati ye naddamu atya abo ngenda kubakolako kasita maama gy'oli kali kusaasira nekusaasira abayogera kino omukulembeze w'eggwanga asaka alina project z'abakyala eyo emakindi ebiki so kati abamukubira amugamba mwetaagamu kafandi ak'enjawulo agamba ta kafandi yamuleeta ne mukivulu ku Serena kusaasira omumanyi oyo agikuba direct ow'omukulu omulala maama fiina ojuya bawe yali afudde gundi yafa asiro yali afudde yafa buganda yali afudde kiteza teyafa sebo kukigunda mama fiina watulaga amanji agikuba direct naye mama fiina kabejja namukweraga muzeeyi bano bakyalemeseza biki namugamba olaba bakoleko ni bano babeera bogera ne muzeeyi luzungu luganda ne muzeeyi ayogera oluganda era lwasinga n'okwagala era budda mu by'oluzungu ng'akuggyako lwaki ojja kusabiriza muluzungu basaba batya muzeeyi I'm tired give me money this area is not good biki kala awo gagamba bwe bamuggyeko ate okimanyi essimu ya muzeeyi tejja direct ejja etya eyita etya esooka kwekonnako kasubi ewaani tondeetera bisimu ayino olaba bakuba basegirinya abalina omulamwa ologwe nekyenjagala ku President 7 kintu eki mugezi baddaga naye alabika tebamuzaala nga ki ebikolwa bye tebamuzaala omuntu atanyiiga olaba nze banjogerako bwogezi mbwasa ebbanga bwange nenkuba emmeeza kati gwe tonda bano nseka nkola ki naye wange waka omukazi ebyo byejjali nga binantuukiramu okomyewo oleeti okoze eki naye nga lwaki oba tonyonyola gy'ova sisobola lwaki amaka gange gwe waginzimbira babayibula tebatujooga naawe naye ennyumba gyoyogerako ndi gwe waginzimbira amazzi gaali gagitwala anti yange akezimbira tekaba kato kuba wano so osanga naye abasajja mu byalo balina obusiisira ng'aboggola
ate nakusibira wabweru neze nembera mukyala n'oboggola ng'oli mukasisira nkatomera anti batosobola nkatomera n'ogwa nakasisira kumba tomereramu waliwo yangamba jjajju komako omuliro ne mugaki era nze bekuba mukyala essala yange esinga naalisabyenga nnyo Katonda mbeere n'amaanyi ngwe ku musajja omunafu aleete omutwe omunene mbe mwasizewo omutwe anti teri musajja munafu kuki okumanya mu future mukama bwe yali ateekateeka ensi abasajja asooka tuwa maanyi tulina amaanyi ga mirundi egi agasooka money power agabakyala tebagayida bo balina ki tebalinaako wadde tekisoboka pozi kati kyoyinza ogaa nti abakyala kyebalina oba nkyogere wanyinaze tekikuyise kireke tuleke wantama nakyo kya luzungu kigambo ki tap awo mukama yabawesa emikono endako omusajja ng'ogyeko manipawa balina ki ekirala maanyi kyamalala amaanyi men at work ago nago mantola nekumakuba kamisawo kakalango isaawo Gismail Beauty Parlor Entinda opposite Middle East Restaurant batendeka bakola pedicure bakola manicure basiba enviri basala enjala bakola ebintu bingi nnyo era nga nkugamba ekintu kiri kimu nti beekwate aba Gismail Beauty Parlor buli kimu kijja kubanga kitambula bulungi nnyo ate nga nkugamba nti bo banywanyi bafe aba Math Agent Services abasangibwa ku Awab Mall opposite Masengere balabirira projects z'abantu omuli okubazimbira omuli bagulira ettaka n'okutunda ettaka babayise ba Math Agent Services beekwata buli kimu kitambule bulungi nnyo tulina Senga Sebanga celebrated comedian ranked number 1 in Uganda ranked number 2 in East Africa ranked number 12 in Africa and 138 in the whole world how about in the heaven you are number what? Number 3. To who? Who is number 1 in the heaven? Pastor Bugembe. Number 2? Bobby Wine. Number 3? Senga Sebanga. In the heaven? Yeah. Where is heaven? Heaven? Yes. A guru. What is heaven? Edhia. What is the past tense of heaven? Heaven is. What is the adjective of heaven? Heavenity. What is the past participle of heaven? Heaven thing. Where do you come from? Uganda. Who are you? Who are you? Kauchi Robert. What are you? I'm doing very well. Alright. Wetwagerede mulango wagaide abasajja balina money power. Balina money power. Nabera n'amaanyi amala ge bayita men at work. Men at work. Kitegeeza ki? Nti abasajja be basinga okukola emirimu egy'amaanyi okusinga ku bakyala. Kyekivunulwa nti men at work. Abantu kati abakazi abasinga emirimu egyo ate bagenze bagiyingiramu kati simanyi baagala ki. Kusanga omukazi akuba amataffaali, omukazi avuga ennyonyi, omukazi avuga bbaasi, omukazi awayalinga ennyumba bakuba wali otuddeko mu nnyonyi ng'omukyala yagivuga. Nnyonyi ki eyo? Uganda Airlines. Omukyala bamuyitaani oyo pilot. Ye abeera ki? Piloting ni ya driver abeera ki? Captain. Driver. Abeera ki? Kyengambye. Ali kati wabeera musajja pilot. Omukyala atunoonya ekibaawula amangu. I know. Kuba tebasaa kubeera kyekimu. Omusajja avuga ennyonyi yaani? Pilot. Omukyala ng'avuga ennyonyi yaani? Driver. Who is a captain? Kale tumukyuseemu tukize mu luzungu. Oli pilot. Ono paire. Paire. Pilot paire, omukyala paire. Mu bino ebintu captain yaani? Era captain abeera mugoba waaki? Wa Mary. Ye captain. Ba captain batuula batya nga bagoba emmeri? Tuulamu tulabe. Kati goba emmeri tulabe.
Nekyo otankoze babayibo. Laba bongo bese mmeri. Tugenda bulabula Sembanga. Emmeri teyina steeringi. Ndaba okoona ku mapeesa. Mapeesa. Teyina teringa nnyonyi. Sembanga wali otuddeko mu mmeri. Nkutidde. Ng'evaawo eddawa. Kalangala. Ng'eva Kalangala eddawa. Edda Ntebe. N'olaba kapiteeni ng'anyiga bunyizi mapeesa. Ng'agiri bubi mapeesa. Na wano kubeerako headsets. Awo ng'akola ki? Kano kaki? Eyina byoba osikayo gundi ejjamu omukka. Naye walabye sagenda kukkiriza paka nga mmaze otuula mu mmeeri nnyo. Ate wakala ki? Sisobola naawe. Ojja gituulaba ojja kunjigirako. Ojjagera ne experience. By the way, bantu bangi nnyo baswadde mu nswala nga takolanga kintu. Kati ate bwaba takikolangako batakirabangako yefuula amanyi ate singa mbanga sebbanga nze mala ofuna experience nga maze kubeerera ddala mu ekyo kati nze namala funa nti experience gye nina ku mmeeri kati era ennyonyi yekyantawaanya kati ennyonyi ateko katabo tavuga akola ati asoma kasome kati yo netunula eti neragawa era wokolera ensobi mu bbanga akatabo ke bajjayo wadama nti eba eyina syalingi mbu banyoola akatabo kabawa ne banga kompyuta kati wokuyimuka n'agigamba kati yimuka neyimuka kati gwa neegwa kati genda waggulu ne twawulimu ekyo ki eba ekola ki ati kati wali abanga agipika omukka wano agigamba bugambi katabo asoma kasome kati aweekole kino n'asoma mu Luganda mu Luzungu muki lina kuba Luzungu Oluganda tusobola situla nnyonyi waliwo ennimi zo nga ate zaawolo zirunda zikola kikulima enkumbi eyamba naye ennyonyi kati ogigamba otya mu Luganda yimuka ayi tesobola vaawo kati commanding ennyonyi mu Luzungu Sebbanga ejjo gye kubanga kuzaalisa olinnya ennyonyi Katonda akusaasidde era Katonda wa buyinza tulina baganda baffe abali ebweru abatannalinnya nnyonyi nga bagala okugirinnya naye nga tebamanyi ekola etya situla ennyonyi mu Luzungu Sebbanga kati oba onogisitula wasooka n'ogigamba ekigambo start wano mu katabo ekivunulwa kitya nti tandika thank you kati n'ogigamba call kati anti we starting ayingini eba waggulu nnyo osooka gikulingisaamu eryoka ekola eki kati wano mu kuyimuka n'ogigamba push sindika push ate ogigamba nnyo push ennyonyi inagiyanga mmeka tezigwayo tekisoboka naawe ali tasobola zimala because tekwatibwa jamu teyina nnamba emu kyolina okumanya teyina bbiri teyina nnamba emu teyina nnamba bbiri yo kabi ogi starting egenda bugenzi kati wano kontwa kye nagambye katabo osoma busomi gwe towulya tekuba kinnya ekuba ebinnya teyina mu ggulu eyo teri binnya ennyonyi gye ziyita natya lumera twali tutambula neggwamu omukka mu mipiira gwali gwa maaso gwali gwa mabega baana ulya gutulika bwe tu neŋŋamba nno kaweddemu era nokulaba ngaawo beetalatala bakabini kulu banoonyanoonya ebikola ne bagupikamu ne tutambula ng'eri mu bbanga eyo bbanga eyapikamu omukka bamuyitaani kabini kulu naye balabika abantu abafuna ssente nyingi ate tubabonyaabonya anti agenda najja wano musawa y'okusaavinga banne tuboogeza oluzungu jjukira obuzibu bw'omunyonyi abakolamu osanga omuntu nga tamanyi luzungu nga mulina ate okuwuliziganya wee Burundi ayogera Lufalansa kale ate ng'olina omuwa ebyokulya kale nawe olyoka omubuuza which food do you take ogenda kulya ki mmere ki kati oli naddamu birala kale ate bw'obireeta nga tabirya biri mu kaamulali mungi n'abigaana n'abizaayo n'akubuuza which drink musiraamu kati nga ggwe IBRAH ne baleeta bbiya ne mugobya anti abantu oswala twala eri abantu bangi nnyo bawemukidde mu nnyonyi banywa wayini abalokole bamuleeta nze kennyini nnyini namutomera
omukazi yabuza bampe kali sowa wayini nagera okulya mukamu ate nandikoze ekinswale kuki okuswala mu bantu n'okwonona eri Katonda okola ki mukama era akusonyiwa kubanga aba tategedde agamba totegedde tomanyi tulina we tutategedde sebbanga omuka guno bagupikamu ng'ennyonyi eri mu bbanga etambula mu mupiira nkutidde bavaamu batya ne bakayo ne bagupika balina enkola gye bakikolamu ennyonyi eyo ekuba endobo kati yakuba endobo kyeki mu luzungu kwe kujja mu giya nebanga ngeri free kati ye newto kati bakuba endobo bano bakabini kulu ne banguwa mangu ne bateekayo pressure ne bagipikamu naye bumba epika mu nnyonyi ebere yenkanawa ebampanvu lwankati nga luno olupiira lw'okuserena olutwala amazzi era lwebakwata ne bateekako wali katima nere ayina naye akatima nkutidde kyenkana motoka motoka yennyini bakuba ebiraka bagikuba ekiyiso ng'omupiira gutudde yo omupiira gw'ennyonyi etuula yo nnyonyi etuula omuka etuula kati kyeneewunyisa ku mukama alina bwakola ebintu bye ennyonyi eno mu bbanga emipiira egikweka nti bweba eyimuka bweti ekweka bweti ne gibeera muli munda kaakati wano bweba egenda ogwa givaayo kati muli engeri gye guba nti kati omuka guweddemu emika egyo emipiira givaayo kati bo ne basaako olupiira n'epika ate ono omwana gundi teyatuswalizaamu kididi wabatadde ku nnyonyi kyogereko bannange gwe mulundi gwe abantu nga tolinnyanga ku nnyonyi teweefuula amanyi mbabuulira amazima mugenda swalira ddala ate oswala bubi nabagambye weebuuze nze olwaki mba sitamanyi nkolaki neebuuza yakoze eki kididi kugenda mu toyi ya nnyonyi tomanyi ka toyi y'ennyonyi oluggi lulina enneggula gye lweggula lulinga ekiwojjolo lukolamu bwe ruti wano n'onyiga wakati ne lwemenya kali mu kwemenya okwo tuli ku luggi lwa Kabuyonjo y'ennyonyi lwakula lutya okusooka lwa ddabo naye terweggula nga zino ezaffe olukwata wakati olweggudde ne lweggula n'oyingira okweggala era kisigala kyekimu era onyiga wakati ne rugira luti kati ye bwe yayingidde obadde alupushinga bwati twageza owulira miranga akuba bannake kati nze ngeri obwongo bwange bwajjukidde mangu nti Katonda asiranye alukutte wabi era olwagenze nendunyiga nze gwe yayisa omuzirawe omwana olwo nga yabadde akola muki mu Kabuyonjo kweyamba ate yadita flashinze anammwe abakola mu nnyonyi mutuwandiikireko ebigambo towakana kiba liri epeesa talimanyi yamanyira zino ezaffe ez'okunyoola liri epeesa banyiganyige nalinyize nate yadde agudde bugwi anti nalyo likanga livaamu sawundi bwe nalinyize yekanze nagira ati nayayana olw'ebibye nga bigenze ibula nabo gye bunyene kididi kulikayo navuddeyo bwe twatuusa wano egindi weyandabisirizza ennyo n'enswala jjukira batwaniriza bano abantu b'e Dubai bazinga umanyi baze n'ebbendera nga bayitirivu nnyo basanyufu twogera tuli mu interview tuli kwa live yagale tuli ku departure tekisoboka biina enjawulo alive yaani alive we wano wemutuukira ng'ennyonyi ebasudde kibayita alive era n'ebigambo bibeerako alive spelling ekigambo alive ala you vo the word is alive so departure kyeki bwe babakeberera passport biki visa abo bayita ku departure mama akava wali ku check in namudda ku departure ebintu bino ebisatu omuntu yeetaaga kinga anaalinnya ennyonyi kiriwo ekimugasa alive departure ne check in omuntu yeetaaga ki check in kyasinga okwetaaga byonna bya mugaso naye kyasinga okwetaaga ku checkinga in kuba ku checkinga in obanga ali mu mbeera y'okukakasibwa nti kati ogenda kati nze bwe ŋŋamba nti munkolere check in ne alive departure sigyetaaga kiggwa kitya toyita ate ntya ali mulimu n'okuboodinga waliwo ndikyaita okuboodinga in wano we musemba mulyoke muyingira ennyonyi kati nafuuka muzibu nnyo mu byennyonyi mu baana lwaki tofunayo omwana n'asoma ebyennyonyi olina gwolaba mu future emirimu mitono
nandi byagadde omanyiza kati waliwo ebintu bya IBRAH byendaba nenga nekino omwana wange yandikisomye naye omulimu ali gufuna ddi ogenda olaba abakola mu nnyonyi batono n'ennyonyi ntono kati wano tulinawo nnyonyi oba ziri mmeka simanyi Uganda Airlines waliwo eye South Africa eye Rwanda eye Juba n'eye Dubai eye South Africa bagiyita batya yemu Uganda Airlines ate eye Juba CM sokoli nyongerayo endala konganya kuwummula eye Rwanda gye bayita batya era nayo Uganda Airlines okay ennyonyi nga ya America nga si Uganda Airlines bagiyita batya America kwa nati nze zimbuzabuza omenze nziraba nange kisaawe nsoma ku nsome waliwo Kenya Ways anyo eyo kati buli nseba n'ennyonyi yaayo mama ejja mu Uganda eba yaffe kuki gwe bwabadde Dubai oli mu Warabu nze mama ennyonyi bweva mu America nejja Uganda eba efuukiddewo Uganda Airlines yaffe olwerekera ddyo bbeere yammwe ng'eri mu America olutonnya entebe bweti nkutidde naye bannanga abasajja bazimbe abasajja abawalabu bazimba ekisaawe ekisaawe kyekyomupiira ekyennyonyi kati wenalabidde nti ate nze ndoolo experience eyange egezze ennyo wano mu kukitambulirako ono omwana talabanga ku nzigi z'eggula zokka ezirina sensa kididi sensa kyeki sensa kyekintu ekikulaba ng'ojja ne kivaawo kasa kikulaba bwe kiti nga kikusensinga nga kiva kati olwo olujja omwana lwamukanze anti yabadde ajja ng'amanya agenda ddukwata kakola eki yaleta natuusa mukono n'olwamuleero nadde emabega nimuga ati kiki gwe okutambula kulaba okudda kunyumya kati amadaala gano ge bayita gano agatambula bagayita batya ntera galaba wano ku gundi kunaku matoba gano golinnyako n'otatambula ne gakuvuga ne freedom city naye ate kati age Dubai malala kisaawe gano go gatambulira wansi tiwoba onootambula distance nga nnene baateekawo amadaala ago gwe kiri gy'oli oba osobola okuyita wano oba n'ogayita wano oyo mwana yabadde akubyeko amannyo tekisoboka anti gali geetaaga olina experience nti oteekayo ekigere ekyosooka nozaayo ekyokubiri kati ate olina gatambulirako ng'okola ki ye yataddeyo kumu nerimuwalula baabayibula nga mwalabye oli mwana kwekulembeza olina sigala mabega nze nkubalira ani abalira ani ali kati nze mugezi w'e Dubai ali ku kyono bantu bangi nnyo zegero bagamba kati olina okukola kino Dubai bweti Dubai nze nyina okulaga ow'okwebaka eri bebakira ddakiika tekisoboka naawe anti Dubai tewali visa ya tulo menyera ensi 3 oba 4 nga zigaba visa y'otulo Uganda wano twebaka ne bukya ayino ne bukya n'okwata n'olulala ng'oli kuki ku piro yo Uganda zaabu giraba edduka naye Dubai Uganda egaba visa y'otulo egiina bagiyita batya mu luzungu eyo sleeping sickness gwe Uganda zibu nnyo etukuwa naye Dubai terikomba kumpeke ya tulo ate wagenda kwebaka kati banyinaffe obalaba essaawa zino bo batunula bali wali beetala mu Dubai omwo ogamba ekibuga kyabwe ne bannayuganda mweyagalidde Dubai kyebalina okukola bakozi bakola ssente ate kyenalabye Dubai ekyawukana ku kyaffe bo balina buli omu abeera ne tayimu ye ku ssaawa zino waliwo abeebaseemu kuwummulamu bo tebeebaka kuba kuwummulamu ssaawa zino bawummuddemu kati ate waliwo abakola n'ekiro muba muwummuddemu abalala nga n'abalala bakola ki bakola kyova olaba nti abantu b'e Dubai kekali ke nagamba
bakabi bonna balaga bakabi naye nga kituufu kireki n'ababajerega wano olaba kanku ekyo okulabirako kimu omuntu w'e Dubai gw'olaba ng'owa layisi asulira ddira mu 6 gye mitwalo 6 egya wano kyokka ate ffe wano ng'olina mu kikomera nga kuliko n'asikaali emitwalo 6 tekisoboka na kati tubale wano abaali basuze ku mitwalo 6 e Uganda kifalansa abantu b'e Dubai mbawa respect mumbayita simba basula mu ddabo misimanyi bed space na wacha wewe wacha bali bagagga tubanaga tebamanyi baserebu because nakugana ebintu by'okusudiya sikusudiya nze gambye omwana asembayo kuba owa layisi asulira ddira mu 6 fono waffe oba munyonyo enansa nateri y'ennyumba y'enkaaga kuliko n'asikaali emundu esula bweti ku mitwalo 6 nansa n'ennyumba y'ebbeeyi ya mmeka ey'okupangisa 25 iyo oba mu kikomera ddaabo kujirako ki kujirako ki Land Road akubamu ekyennyanja buli wiiki ate bw'otakipangi beeramu so abantu b'e Dubai bakozi abantu b'e Dubai bali obulamu bwabwe buli expensive nyonyola ekintu ekyo mu luzungu kinyonyola mu luzungu embeera y'abantu b'e Dubai ginyonyole mu luzungu a people from Dubai is big because he's hard working, he's not sleeping, so otherwise anage mpulira ensozi balo byogeraga nawo oswala nga olaba omusajja omukulu w'ekitiibwa ebituufu so ngamba ebyoluzungu manjagala byogera bulungi naye nga sibimanyi kati ate mba nswala ate lwaki oswala waliwo omuntu ng'akuwa ekitiibwa kati ng'akulaba byoyogera gwe toswaswala wabula oswaza buswazi extra digest mugoba nsonga Sembanga beera bulungi tukyanyumya nedda sibu tuba tukyanyumya ki nze mpulira akyakwagala obudde bw'abakama baffe babuweddeyo nze neewunya ekintu kimu saabasajja tebamusesa oyo omusajja wa Katonda oyo omusajja kabaka w'abantu kabaka si kabaka wa bakabaka naye kabaka wa Uganda Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri takola ki taseka naye mwene enkuuka ewedde nagenda omulaba ng'agira ati yakola te namwenya nasiima nabuuza Katikkiro yandaba nga ndi mu Gomesi nabuuza Katikkiro w'ekitiibwa Peter Mayiga namubuuza oyani mu America mu Nigeria weerandani muki nga nzina mu Gomesi ow'ekitiibwa Katikkiro n'addamu atya namugamba Munnayuganda ye Senga Ssebbanga tekisoboka nkutidde Katikkiro amanyi bakomediani aba asooka Senga Ssebbanga ne Madirati ne Chiko aba era yamugamba ye Senga Ssebbanga mu Gomesi namugamba bampe ettaka tamanyi kapale oba abalaba simanyi naye yayogera bamba ubeera bulungi bweraba